Love story ya Sister Jalia ekitundu ekyomunaana era nga kyekisembyeyo. Nzikiririza nti eno yemu ku love stories empandiike ebadde esinga obuwanvu but love story nyovu nnyo nnyini ddala. Mu kitundu ekyomusanvu nkuzaayoko katono emabega nkuleetere wano wetuli olwaleero. Ono ye guy eyajjanga n'akunyumiza mbu nawerekeddeko mukwano gwange ku yunivasite emu mbu ng'agenze kulaba muwala mbu naye nakakuttemu buhipsi nga kwebuli kajja mmukolera nga mugenda naye mu mmotoka n'avaamu agula soda. Omanyi yali munywa soda mulungi naye ng'akomawo mu mmotoka n'akugamba mbu nva kusanga wali abawala ne bantunuulira kirabika mbakubye. Nga ntunuulira Guy n'enfa obusungu. But the first time we had sex, Guy yakwata mu nsawo n'ajjamu 2,000 mbwampa. Namugamba nedda zisigaze. Jjukira wano nali ninamu akasente kange nga neekolera nga ndi mulalamu. Nga si kyali oli eyakoleranga emitwalo 2 omwezi. Ekirala waliwo lwe navanga mu kyalo nga nina emmere. Ne mukubira anninde mu tawuni muwe ku mmere atwale ewaabwe naye nga ye eruweera eyo balinga bajja ne bajjayo emmere mu nnimiro yaabwe naye nga tasobola yadde kunkiinayo eminwe gy'amatooke. Anyway, eyo relationship nagimalamu 3 good years. Yatuuka n'atandika okunsaba omwana mumuzaalire naye natunuulira omuntu ayagala omwana. Nalabira ddala nga oyo omwana mba ngenda kuzaala wange nzekka. Ye muntu atasobola yadde kulabirira omuntu omulala. On top of all this, Guy yali alina entondo mpitirivu nga bw'akuba essimu n'evuga emirundi 3 nga tokwata. Kati 3 gye gino n'okuba essimu n'evaako nga tebagikutte n'oddamu n'okuba ogwokubiri oba gye gino gy'okuba essimu n'egamba tuutu egy'ebiri, tuutu egy'ena, tuutu egy'omukaaga. Kati mukama wange bw'atyo ku mulimu bwe yagamba nga sozi obwedda nkukubira amasimu sitogakwata naye ng'essimu yange erinako missed call y'emu. Ne mugamba boss nze mbadde simanyi nti essimu ogibala tuutu egy'ebiri, tuutu egy'ena. Omanyi kakati fe abali mu production tumanyi n'okumanya nti zibeera roughly seconds 3. So that phone will ring for 30 seconds. Bwe baba tebagikutte mpozi nga byakyukamu ennaku zinakagiri kenduddo bibeera mukko. Naye ng'osanga oli abaleeju tuutu n'olyoka kubira amasimu emirundi 15 tokwata ssimu obwenzi obukuli. Guy nga bw'akuba essimu n'evuga emirundi 3 nga tokwata. Obufaananyi aba yabukubye dda ng'oli mu buliri ne Guy omulala mutundula vanira kyokka nga ye atijja n'abawala online openly nga tafaayo ku feelings zange. Abawala nga bannumba mu inbox nga baŋŋamba mbaviire ku mulenzi waabwe. Anyway, olw'obusungu nange namukiitingako era he is the only guy I cheated on nga ndi naye mu relationship. But up to now, sikyejjusa cause he deserved it. One day, yankubira mbu nga mami waali mu ddwaliro. Before nalinga nkwata sente ne muwa when he is need. Naye natuuka n'enkoowa. Kati kwolwo bwe yankubira namugamba sirina. Ssebo, yaŋŋamba mbu nkwate TV yange nfune gwe ngisingira mpe ssente muweereza jjanjabe maama we omusiru. Nalaba nga wano ate akamanyiiro kasusse. Natandika okugenda nga I withdraw my feelings mpola mpola. Era olunaku lwe nasemba okumulaba yankubira andoza najja ne mugamba sirina kyenfumbye so ajje n'ebyokulya bye. Yagula omugaati omunene n'amata najja nabyo era lwe lwali olunaku olwasooka okugula ekintu najja nakyo. Kale wulira amata yageefumbira n'anya caayi we n'omugaati. Bwe twatuuka ku vanira saamumma. Baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo. Mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba. Mwebale nnyo kuzimba.
mubadde mumanja kitukute mumumanja nasigazaawo poloti egi emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa wekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napoloti nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balage ne neighbono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate biki so tawokable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo nasigazaawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes amata yageefumbira n'anya caayi we n'omugaati bwe twatuuka ku vanira saamumma amaanyi wagajjawa namuteerawo naye nga siina yadde kafiiringi bwe yali wakati mu vanira yagamba naye gwe olinga gwenkako obukasi si yalina entondo yamuvaamu neyeebaka nenze nga tebikyandya okusinziira ku laavu bwe yali empisizaamu natuka ku pointi nga sikyayagala kumanya nga ndi mukoowu ate nnyo ku makya yaleka emitwalo 4 ku mmeeza kwegamba ebintu byandisookeddeko ate biyasembyayo only that yagenda okujjukira okubikola nga ndi mukoowu nnyo byonna bibagamba nti abaami tuyige omukyalo osobola okweyisa nga bwe weeyisa naye olunaku lwakoowa n'akoowa nenyongera okujjukiza abakyala nti n'abaami tubikolera ddala nentuuka ekiseera nga nkulaba bulabi n'olwekyo si kyabaami bokka si kyabakyala bokka waliwo omuntu akoowa n'atuuka ku mmaze yalinga ayomba n'omuyita ow'omumwa yalinga ayogerako n'ogamba yeeronda ng'obukya n'agamba okweronda n'amyutinga notandika okugamba omusajja yansirikirira alinayo zimalaya zeeyo bayogera nabo n'aleeta tulo naye nga gguwa bitandika so twekebere kakati kwegamba ebintu byandisokeddeko byasembya only that yagenda okujjukira okubikola nga nze ndi mukoowu nnyo era lwe lunaku lwe nasemba okumulaba saddamu kumukubira era naye ku ntondo ze teyakuba ndowooza nga amanyi nja kukuba omanyi yalinga agamba mbu ye tewali muwala ava mu bulamu bwe n'atayayana kukomawo era ku timeline ye ng'abasingako ba x abaagaana okumuvinga on era nga be batuviirako obutakkaanya okutuuka okwawukana namugamba kati nno nze ndi wanjawulo lwenja okukukyawa siridda okuva mu 2015 up to now kati myaka 10 I have never looked back. Bwe nava ku mamizi boy kwe kukkiriza omusiiwuufu oyo njala omunzijukizeeko oba yali waalulala simujjukira bulungi musiiwuufu ate saagala kugata n'oli ow'omusiiwuufu yakuwa n'emyaka 6 yoyo ate oli amala oba n'amuzaalamu bamale amala afiire mu kabenje bamale bajje nga baagala okutwala ebintu naye nga tebamanyi nti n'ennyumba ya mukazi yono gwe twogerako omusiiwuufu tunaamanya oba oli awo bwe nva ku mami's boy kwe kukkiriza omusiiwuufu olw'okuba nali mbadde mu relationships nga nze ayagala ennyo okusinga guy nalowooza nti nno bwe naafuna njagala kinaaba kyanjawulomu eyo bye najjayo mwabiwulira mu story yange eyo sigenda kunyumyayo ko naye nafunamu 2 girls anyway omusiiwuufu bwe yafa ndowooza yalibeera omusiiwuufu bwe yafa nayingira ka relationship akalala awo kammaleko stress n'ekiwubaalo ono yali neighbor wange ku mulimu yaŋŋamba njagala ne mugamba mbadde nsaba tukitwale mpola mpola nsooke mmala okubeera sure of my feelings
twatambuza ka relationship for few months nga ne vanilla tutundula naye ono naye ng'asobola okutwala out n'asaasaanya emitwalo 2 bw'obodde ewaka n'akuwa 15,000. Mwabanga munywa mwenge bino mbimanyi mu batamiivu. Abatamiivu ye muntu asobola okugulira omwenge ebbaala okugikaza ne mutuuka okwawukana n'akuyamba ekyamaanyi n'akuvuga paka ku geeti oba ku nnyumba n'akulekawo nga takuwadde n'engeri musaasaanyiza ssente. Naye ndowooza olumu muyiga okubyogera. Waliwo wano omu ku baatuwa stories etali tuva ku maaso, etali tuva mu birowoozo, twafunamuko obudde obunyumyako obw'enjawulo nga si ye muntu gw'oyinza okugamba nti omutute out n'ogula ebyokulya bya mitwalo 10 ate mwawukana omuwa emitwalo 2 oba mutwalo. Kyava agamba obadde oteekateeka kusaasaanya 10 eziwategese mu budget. Kakati ku ezo katulyeko wano emitwalo 2, omusanvu gumbeemu naawe omutwalo ogusigaze. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 9 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesubwa mu nsika ya furniture. Omusiiwuufu bwe yafa nayingira ka relationship wetubadde Guy nga musobola okugenda ne mulya emitwalo 2 bw'obodde eka n'akuwa 15,000. Embeera yasooka n'ennyigamu nga naakafiirwa taata w'abaana nga wensula wa bwereere sisasula rent naye nga emmere ebula bambi. Okubazaako emabega musiraamu yali alabirira omwana we kasita yamanya nti nafumbirwa yalekeraawo okumpa yadde n'ekikumi mbu yali ayagala nziremu nzaala omwana omulala. Ate namuddamu ne mugamba genda onoonye basiraamu banno b'oboozaalamu. Taafulubbata common sense. Yanyiiga n'alekeraawo okumpa yadde olw'ataano. Ate bwe nayongera n'enzaala abaana abalala embeera yakalubamu. Ate omusiiwuufu okufa kyankuba wala ng'obuvunaanyizibwa bwonna busigadde ku bwange era nga yakafa abaana bandwalirira nnyo. Lumu omwana wange omuto yakanuka amaaso ne yeesikka namuyoolayoola n'entomera eddwaliro lyonna eryali okumpi. Kumbe eddwaliro lya bbeeyi. Nakubira omusajja oyo ampeeyo emitwalo 5 nyongereko nsasule hospital bills. Manyi yaŋŋamba mbu sente nzirinamu kashi era ogenza okunkubira nga ntuuse ewaka naye mbadde nsaba bw'oba olinaako omutwalo 1.5 ku mobile money mbadde nsaba ozinteereko nsasule amasannyalaze ku makya ngenda kuyitira awo nzikuwe nkuwe n'emitwalo 5. Munnange nga musindikira ogumwe-ekitundu. Ntwala omukisa guno okubategeeza nti saamulabako. Neekwatakwata n'ensasula bills ne batusiibula. Bwe waayita wiiki nga nkubira mutusisinkane awo nali ntandise n'okugoba ku byebweru nga ŋŋenda nga mubuuliramu nga mmanyi ananfunya ku ssente za passport. Nga bulijjo yasasanya ku byokulya n'ebyokunywa n'amala n'aŋŋamba mpozi omanja n'ogumwe-ekitundu. Era zo n'azimpa. Bannange teyambuuza yadde oba omwana yali omulwadde yali atya ye wakola otya ku bills. Anyway naye yanenkola ku process yonna. Kati bwe nagenda ku training baatukwatirayo ate nga balina ne requirements ze basaba nga sinaawo ssente kubanga nali nina okukola nzifune ate nga bankwatidde ku kampani. Namukubira ne musabayo ssente era yansindikira emitwalo 10. Ndowoozaawo ng'akakasizza nti ndi serious ngenda. N'amanya alina okwetega oba okutega. Anyway fast forward natuuka ku lunaku lw'enninnya ennyonyi era ne mukubira ne mutegeeza ku olwo olunaku yanzisa amasimu nga yenna yeewoomya bitya era mbategeeza nti twayogera paka lwe nalinnya ennyonyi netiwaka ye yatusalako. Nina ekibuuzo kye mbadde neerabidde obbabuuza. Kyabadde mu kitundu eky'omusanvu oba?
nabagambyeko ku love ey'okubeera n'omuntu nga sisita bwe yabadde agamba Jalya nti baayogeranga ku ssimu okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro paka ssaawa 12 ez'okumakya. So nga ate nabagamba nti eno story kasaba giweereza nga typing sigiwulirizaamu. Kyobula waliwo ensobi z'ensango oluusi nga typing error zesibakwasa nnyo zesibanenyeza nnyo kubanga olwedde essimu zino muzimanyi osobola okutypinga n'olowooza ekigambo ereese ekyo kumbe erina kye yasevinga kati neyoka ekuwa typing error eri ani yamuwadde akatebe. Naye nabagambye nti relationship mmeka so oyinza okugamba nti ziwangadde nga zaatandika bwe zityo kwogera amasimu kuva ku makya paka kawungeezi. Mbabuulira nabagambye bisobola okukola mu wiiki esooka, mwezi ogusooka, myezi egisooka ne relationship bwetyo era kimala ne kibatamu. Geno kakananga omwajja emwenta. Bwe nali e Saudi nga twogera buli lunaku ku video nga love alina mpitirivu naye n'amala n'enkizuula nti gaayo ono yali mufumbo era awo omutima gwayongera okufa sikyayagala basajja bafumbo. Anyway, olwabala nti kati nfunye salale yajja naŋŋamba muwoleyo emitwalo 10 najjukira emitwalo gye 10 gye namusindikiranga ndi ku kampani n'enzimuwa nga mu mutima mmanyi musasudde ne bw'atazizza. Waali wakayita akaseera akatono yatandika okubula online bwe yadda yaŋŋamba mbu essimu ye enooneka mbu singa mufune emitwalo 10 agikanike niyo nyenye ebyo byange nze mbyongeddemu niyo ne byange. Nagamba laba nnono namugamba sirina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Nagamba laba nnono namugamba sirina. Teyakomaawo naŋŋamba mbu ku mulimu gye yali akola bamugoba mbu ayagala kutandika kwekozesa ng'alina bipulaani byantunuzaamu awo ebya bizinensi. N'agamba nnono bw'aba alowooza agenda kunzigyamu yadde 10 musaasidde. Ssente zange kati z'abaana bange sikyalina ze nteeka mu basajja. Alina kividiyo kye yaforwardinga mu inbox yange nga kigamba mbu omukazi olina okwanjulira bbaawo ssente ezo yaba azitegerera omusiru. Namuddamu ne mugamba kisinziira omusajja kigoolina, not everyone deserves to be a husband. Buli lwe yaleetanga pulaani ze ezo ebyokwekulaakulanya mugamba genda obikole ne mukazi wo. Kye muba mumanya nakoowa sikyayagaza mutima, omutima gukuba musaayi gwe mulimu gwagwo era sikyetaaga ssente, sikyagatta ssente mulaavu. I love you too. Bwe bituuka ku ssente buli omu akola bibye mpozi nga tuli bafumbo ate ab'empeta. Simanyi owulira. Mukama yannyamba neekolera ssente zange siringiza za musajja ne bw'aba mpadde sizigaana, ez'abakazi bwezityo teziwera. Anyway, ku kyeyo nafunayo omwami wange omulungi gwe ndi naye kati
This is the only relationship I have never had thoughts of quitting. Mukakamu nnyo, tayomba, wakitiibwa, tankuba, talingiriza sente za kikazi, ayagala abaana bange, anjagala, ate nange mwagala, naye omutwe siguleka mabega mu bintu bino. Ate nga n'ekisinga obukulu muwanvu. Mbadde mu relationship eno okuva mu 2023 era sofa sinnafuna nsonga eginzigyamu. Tutera okufuna obutakkaanya ng'abalala kubanga nange sinze mwangu ennyo, naye neebaza Mr. Sozi olw'obudde bwatuteekamu okutusomesa kuba teachings ze zinnyambye nnyo okukuuma relationship yange n'obutaddamu okukola nsobi ze nakola emabega. Mujjukira abawala be neesibangako ku ssomero nga bagenda okulya. Tujjukira, naye Jaliya byonna byogerwe. Jaliya sijja kwerabira ng'oli mu senior 4 nga muva ku ssomero mu lunch time. Gwe buli yali ng'agenda ewaka n'olya lunch. This time nga muva ku ssomero ne mugenda mu butawuni ne mudda ku malwa ne munywa amalwa. Mumala okunywa amalwa nga mutamidde bulungi ne muddayo mu kiraasi olw'eggulu. Baaba wonna kwewuunya. Nakugirako esepewo bwe kirowooza ogamba siikeese. Mujjukira abawala be neesibangako ku ssomero nga bagenda okulya. Mu 2018 nali ku Facebook. Nali ndi mu kukebera ku bifaananyi by'omu ku abo abawala ne ndaba komenti ya Joy ku kifaananyi kye. Mujjukira Joy oli gwe yazaalamu omwana. Muli nafuna feeling nti abantu bano balabika beemanyi on a personal level. Era nagenda bugenze mu inbox ya Ogi ne mugamba nsaba ku nnamba ya Joy, naye teyali mubi bw'atyo n'agimpa. Nawulira essanyu nga ngamba finally omwana wange muzudde. Nakubira Joy, naye yali mukambwe nnyo nga mbuuza ani akuwadde ennamba yange gwe. Of course nali sisobola kumugamba agimpadde. Joy yali akyali munyiivu nnyo olw'okumusuulira omwana. Nagezaako okumunnyonnyola nti ewaka baali bangobye ate nga nange sinaawo embeera, naye nga mukambwe bitya. Namugamba nagezaako okunoonya mumbuulira amazima, nandigezaako okumunoonya mubuulira amazima, naye nga abantu be naye mwennyini bamblookinga. Yaŋŋamba ate bw'otandika okulimba n'okuwaayiriza tojja kulaba mwana. Ebiseera ebyo omwana yali mu P6 era yaŋŋamba mbunja kumulaba nga amaze P7 kuba tayagala kutaataganya misomo gye, which was okay. Kuba we nasobola okulindira eri ebbanga lyonna, at least nali musanyufu nti omwana wange yakula teyafa. Naye era omwana ne bwe yamala P7 saasobola kumulaba kuba after P7 mu 2019 ate korona yayingirawo n'ataataaganya ebintu, so naddamu okuliza Joy nga ndi eno ku kyeyo. Yamala n'amugamba amazima nti maama we gyali, era yamubuuzangako ku ssimu. Yamumbuuzangako ku ssimu nga muweereza ne ku ssente bw'aba ne kiyeetaaga. Nali njagala musisinkane nga nvudde Saudi, naye nakomawo ng'engalo ndwadde. Ate engeri gye nali nina abaana abalala nga they solely depend on me, saasobola kuba nali sirinaamu kasente. Nali njagala ngende mulabeko nga mukoleddeyo shopping kuba yankubirako lumu nga nsaba essimu. Nze Masibera Kangume owa Massive Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo, bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna eby'enjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo, ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika eby'enjawulo, tuyina cushion pillows,
abalina decorations tulina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made tutunda bintu bingi byonna bikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Masi quality beddings esangibwa Nansana ku masitowa tuli makati ga cheap hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erina ku WhatsApp eri 07 nali njagala ngende mulabeko nga mukoleddeyo shopping kuba yankubirako lumu nga nsaba essimu tena abo abaana b'otabadde nabo mu bulamu nabo obuzibu bwabwe buli lwe bajja babaako ne byebaagala nga balinga abalaga nti olina okubeegulako olina okubeegoda. Yankubirako lumu nga nsaba essimu nga njagala nfune ssente ngimugulire ngende nayo naye byagaana mpaka kati omwana wange yannema okusisinkana. Ekirala bamuprotectinga nnyo which I think is right. Abeera ne ssengawe era yamukuzizza ye Joy mbu teyaddamu kuzaala mwana mulala mbu era tawasanga okuva ku kyennamukola. Era Joy oyo mwennyini yaŋŋamba mbu omwana bwe musisinkana mbu simugambe ebyabaawo ate omwana bwe njogera naye ku ssimu alinga ayaayaana okumanya lwaki namusuula. Njagala omwana wange amanye nti saamusuula kuba simwagala wabula nali njagala afune future ennungi nze gye nali sisobola kumuwa biseera ebyo. Naye ate erudda bwe mugamba ebyabaawo taanyiigire taata we. Saagala kubatabula kuba abantu ba taata we be bamukuzizza. Right now ali mu senior 5 in a very good school lye sisobolangako kuweerera mwana. He is very intelligent era aluubirira kubeera doctor. Right now he is 19 years old. I send him the letter I get naye tetunnaba kwesisinkana because of my fear above. Nsaba kumpabula mu Mr. Sozi. Recently sengaawe byamukwatamu nannoonya muyambeko ku fees naye nga bwe mbabuulidde nti I'm a single mom with 3 kids nga ababiri tebalina taata. Musiraamu yaddamu aweerera omwana naye akoma kusindika fees, the rest is on me. So ekinene nnyo kye mbadde mbaweereza is 100k and that's like once a month. Omukyala kirabika tekimuyisaamu bulungi kuba omwana asasula 1.5 per term, yet here I am sending only 100k. Naye ate tebanneebuuzaako ng'omwana bamutwala ku ssomero eryo ery'ebbeeyi. Kale ekyo kyandibadde awo naye namunnyonnyola embeera gye mpitamu n'obuvunaanyizibwa bwe nnina era namugamba nja kuba mukwasizanga ku byetaago ebyetaaga ssente entono. Yandika ku bulutiiki. It is now 2 months tanyega. Omwana namuwa ennamba yange era ne mugamba nti bw'aba ne kyetaaga kusomera nkubire njiye era sofa tubadde tuli bulungi. Bwe nagezaako okumubuuza taata we kyagamba ku fees yaŋŋamba mbu yasirika busirisi tabaddamu. Muli mpuliranga omukyala tumumenya nnyo naye nange sirina wentandikira. Bwe nayogerako ku ky'okumukyusa essomero tumusse mu lya ssente entonoko senga yagaana ate nga ensonga yeetegeerekeka. Yagamba nti n'okusomero eryo alishuwa nti omwana ajja kuyita bulungi agende direct ku government sponsorship. So she means well. Naye nange akasente sirina. Nwana nnyo njawukane ku taata wange bambi. Abaana bange nfuba okulaba nga ebyetaago mbibafunira mu budde era bano abasatu bennina tebakomplaininga naye oyo omu atakuze nange tagenda kulaba nga nze atamwagala. Mr. Sozi nsaba ku magezi. Thanks family for listening to my story. Mukama abankuumire. Finally tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero ya ka love story ka sister Jalia. Ebitundu bibadde 8. Ababadde nange okuva ku kitundu ekyasooka okutuuka ku kino eky'omunaana, raise up your hands for recognition.
You wave with your right hand. Thank you for being attentive. Stories ezimu zitandika zichamuka olumu ne ziwunzika nga zisse, endala zitandika zichamuka ne ziwunzika nga zichamuka. Stories nyingi zitandika tezichamuka nga bw'oyagala, mwagala nsasagge, mwagala ziri mu sompyo, ziyinza obutaba bwe zityo, netandika nga mpola mpola newunzika nga love story ddala egwana okuwulira oba okuwa amatu n'ebirowoozo byo. So njagala kukkiriziganye nange nti love story eno ezze mpola mpola ng'erinnya paka ku climax yaayo olwaleero. Love story buno bulamu obutuuka ku bantu ebyaddala, bino bituuka ku baana b'abantu ddala, gamba nti ddala. Okwanukula kwange sister ku kibuuzo kyo, nebaza Katonda nti finally waddamu n'osinkana omwana newankubadde physically tonaba musanga, togwa ddalu. Bw'okka ku maviivi nga maama, sindika essaala eri Mukama Katonda ateme kuba watali kkubo. Ekisooka webaze Mukama olw'obusobozi bw'awadde ekika ky'omwana okubanga bayimirirawo naye okutuusa olwaleero. That is 1. 2, webaze n'abazadde okubeera abalungi omwana ne bamereramu, kubanga abalala bayinza obba n'obusobozi ne batabukola, ne batakola buvunaanyizibwa. Tubiwulidde. Kakati bwe tulabwa bano nga bafuba okubeera nti bafaayo eri omwana, tukyebalize Mukama, nabo tubasabire omukisa, bafune nga bayifulumye, bafune nga omukisa mu bibuga ne mu byalo, bafune omukisa mu mikwano ababaagala, bafune omukisa n'eri abo abatabaagala, nga bo basesenkana mukisa. Mukama akugaziyize akatono k'osobola okakole. Kayinza okuba akatono naye njagala babulira ebigambo bino. Abaana ne bw'oba nga tolina kinene, asobola okukupimira ku kitono n'amanya nti maama biganye buganye naye afuba kino kyasobola. Fuba nnyo okulaba ng'ekyo omwana akiraba. Okutuusa lwe musisinkana ati 19 kati akuze. Bw'amala sini ey'omukaaga kati aba asajja kudde. Muntu asobola okutwala omutawaana without the consent of the caretakers or the relatives, n'akunoonya ne mutuula ne mwogera ng'abantu abakulu, n'omugamba eby'ensonga ebigwana ebitagenda mutabula na kitaawe nebyajja okutegeera nga kati omusajja akuze oba omuntu akuze, n'abanga asobola okumanya ekituufu oba oli awo ekigwana. Teweekaka. Mukama bw'ali kusobozesa n'obaako kyokola, bw'olifuna omukisa n'obaako engeri gy'osinkana abantu bano, eyinza okuba gomesi, omanye ebyo ebintu biri traditional birekanga ebitono naye bikulu. Naga munnange abantu tebaba babi bonna. Munnange nno nali ndyawo maama w'omwana oyo. Bambi najja yandeetera gomesi n'ekitambaala. N'afukamira wansi nzikira twali mu biseera bya Pasika. Yali Ramazaani. Bya bwe nkyogedde Ramazaani, abalamazaani. Yali Ramazaani. Twali mu sawubu. Omwana n'alyoka andeetera omusaalo. Omwana yagera n'andeetera hijab n'enjagala. Omwana yandeetera omushanana. Kale nno kalabikanga akagesiti oba akakolwa akatono, naye omuntu omulala asobola okukasanyukira, asobola okukasiima, n'akujjukira ebbanga lyonna ng'ate alaba wakola na kinene nnyo ng'omaze omusasula. Naye abamu bakoma Mukama yeebale, Mukama akuwa omukisa. Bannange mwebalo bandi bawaaki, waliwo abantu abo abatuvevengerako, bannange obanze ndi kuwaaki, bannange wabula nkyakinoonya naye ojja kiraba kiki gwe kyogezaako tutegeeza. Kamwavu tekaggwa meebaza. Once in a while ka text message, senga nsaba Mukama akunsasulire. Senga Mukama nga akyampadde obulamu, nsaba Mukama ku mikisa gy'ateekateeka okumpa waakiri awe ameguleko ogumu agukumpeere. Mwebale nnyo okumbeererawo olw'omwana. Ku Mother's Day kakati oli maama, ne bw'omala okukkiriza nti oli maama, kkiriza nti waliwo abamatherinze mu buntu ng'obwo ng'omujjukira ng'omuweerezayo akameseji nti lunaku lw'abazira Heroes Day. Bwa maama senga munnange weebale kubeera muzira eri mwana wange. Ne taata w'omwana akatono ka meseji akukalekanga akatono, kakolo nga akukalekanga akatono, n'omukubira munnange nno mbadde wano
obulamu bw'omwana oyo sibubaddeemu naye njagala kwebaza kubanga okoze nnyo wesibadde. Mukama bw'ali bampadde ekisa ne mbaako kye nnyinza okukola ekisinga kye nkola kati nakyo ndikisanyukira, ndimusanyukira ne bannange soolako wabbeebaza kaamwavu tekaggwa mwebaza ng'era weebaza. Oba ontegedde? Nyinza obutasukkaawo n'ebigambo byange bw'oba obyerabidde jjukira kino teweekaka. Tojja kukola ky'otasobola. Tusinziire wano omwana gy'avudde wala nnyo bwe tugeraageranya n'awasigadde. Katonda eyabikola emabega azza abikola kati ajja bikola n'enkya mu linnya erya Yesu and we all say amen. Kulamusizaako ssebo obanya bandaba nze Nancha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebaza mwe bali kutuwagira, mwe bali kutugulako ttaka. Bannange nsaba wonna we mujje Omukama abaddizeewo. Omwaka gwo guweddeko, oyinza obba tolina kyogukozeemu naye sijja kukubuuza kubanga olina kyogukozeemu oli mulamu. Ekyo nakyo nno kya muwendo okubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu. Bangi balina kye bagugulamu naye nga tebagumazeeko, naye weebaze Katonda nti oli mulamu. Ate nsaba nego gutambule bulungi paka gye gugwerako n'ogujja oguyingire bulungi era ogumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde mwena nammwe mwenna abateeko tuwagira musembere. Bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo ploti. Temwerabira, tukkiriza kibanja mpola. Basinga mujja ne mungamba Madamu Dembere okkiriza kibanja mpola. Tumukkiriza bakasoma baffe abalungi, tukkiriza kibanja mpola. Kakati ng'omwaka gugwako ndese offer ennungi ennyo ddala eri abaagala ebyapa n'abaagala ebibanja. Abaagala ebibanja ploti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu. Abaagala ebibanja nammwe abaagala ekyapa ploti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa. Mwebale nnyo okutugulako jeza mwamukubye phase 1. Kakati mu offer ya December eno nga tutuuka ku nkomerero y'omwaka tubaleetedde offer jeza phase 2 ku miliyoni 12 kyapa. Tubaleetedde ekyapa ebuwalula. Ebuwalula ndoza mutegerawo bulungi naye ebyapa by'ebuwalula bijjiddemu eka, tebijjiddemu 5 ku 10 eka. Mulimu ababulijjo abagamba nze njagala eka. Yes, tuleese eka ku miliyoni 45. Ebuwalula abategera Mutiyana Road nkakasa mutegera bulungi. Tubaleetedde ebuyala ku masheda ku miliyoni okutandika ddala ku 35 n'okwambuka. Tubaleetedde Hoima Road bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa. Tubaleetedde Hoima Road 5 ku 5 ku miliyoni 3.5. Bannange eno offer bannange. Sofa tuyina ettaka mu eka, tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka. Tulese nnyo eka y'ettaka kubanga bangi bwe babaggalako omwaka batwala ploti enneneko, abasinga baagala ploti enneneko. So muntu ono tutandikidde ddala ku 5 ku 5 nga bibanja, then ne twambuka ku 5 ku 10 byapa. Bannange tukkiriza ne kibanja mpola. Ofisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka. Abasingira ddala abadde bamanyi ofisi zaffe wetwadda si wala nnyo ne wetubadde. Ate olwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti wetwadda wangu wakulaba. Gwe wena amanyi Mengo Katale oba Mengo ku Shell. Ekizimbe kye tuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinaanye Shell opposite sa Apollo Kaggwa. Era ekipande kyaffe oba okiraba Dembero Properties. Wangu nnyo wano so bateekawo n'ebitaala. Ne weningiza bulingiza bwe nti wabweru ebitaala mbirengera. Essomero lindi opposite wano Shell endi mabbali. So tubalinze omwaka nga gugwako tukkiriza kibanja mpola. Malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kingenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kye nnina. So baklanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday. Ennaku zino twali twakyusaamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga. So abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo. Enamba zaffe ez'essimu zibeerako osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakkola. Enamba zaffe kwe ziri ku screen naye kambasomere kanzombero zibasomera eri 0752 110514. Eyo njikwata nnyo ne ku WhatsApp nziramu mangu nnyo. Mwebale nnyo mbagaliza omwaka omulungi.
ogujja ngubaagaliza muguyitemu bulungi omukama abawa obulamu abawe n'obugagga nebyo byemusinga okwetaaga okusinga byemusinga okwagala mbagala nnyo plant